ngenda kusaba sebo nsobola okubuuza mu nnimi ezimu. Obuzibu nze sijja kusobola kuddamu. Tojja kuddamu. Molweni abasaale basekaaya. How are you? Habari and more kuyananti. Ebintu bye njogeddeko lwaki njogera mu lulimi lw'eki South Africa okusookera ddala kubanga gye mpangalidde it's part of my life. Ate era nina family e South Africa. Mukyala wange mu South Africa mmazeeyo emyaka egisukka mu 23. Naye mu myaka egyo 23 mbadde nkomawo ko ne nkomawo emyezi 3 oba 2 n'enzirayo. I think guno gwe gugenda okubeera okujja kwange okugenda okusinga okubeera nti ndwawo nnyo mu Uganda. Njogedde mbadde nnyo mu bantu abakosa Xhosa language. Nitlele kakulu n'Amaxhosa. Kitegeeza mbadde nnyo n'abakosa. Eyo culture ya President Nelson Mandela. Nga olaba nti wano e Uganda Baganda. So domination in South Africa, Xhosas is the biggest domination. President Nelson Mandela, Kolitlatla Mandela. Ava side za Mutata. Gye bali bamuzaala. Era is for province nazibeera muko. Bagiyita Eastern Cape. President Mandela bali bamuzaala mu Eastern Cape. Gye bazaala aba Xhosas ze bava. In fact, we're tugenda mu Ntu speaking. Xhosas is Zulu. The language is similar to Baganda. Yeah, somehow similar. Kubanga omwana omtaana, you know, mama, enyumba, indlu, you know, sukali, swegile. So, indlu. It's a... Yes, inju, kati boba ita indlu. So, yeah. Nduwandi Olukosa, ndusoma, ndutegeera, tosobola kungeya. Yes, kubanga era sometimes otula mu taxi ne bageya nti ono era nga bamanyi nti ono kwere is the word of foreigner, you know, they use it. Bakuyita kwere. Iwe kwere. Ng'oli e South Africa. Yes, they say kwere. Naye kati ate kubanga naffe, you know, abantu sometimes olanga bafyuminga. Chova nali njogera the Minister of Home Affairs, Mr. Aaron Mosoredi. I consider myself as an asset in South Africa and Uganda because that's how I see myself. I see myself as an asset between Uganda and South Africa. Buli woba oludde mu ggwanga, you can be able to narrate and analyze social issues, economically, politically, between the two countries. Can I see myself as an asset to balance the social life of our people on the continent between East Africans and the Southern African people? Because I've been in the country, there's nothing that you can lie to me about. I've been in that politics, I've prevailed in that politics. I know what is happening in South Africa. Tujja tuukayo. Wawasa mukyala mu South Africa. Kati eka mwogera lulimi ki? Eka twogera mukyala wange amanyi Olukosa alwogera naye nga muvenda, is a vendor. Ava mu culture ya ava Limpopo. Jabeera Limpopo gyava naye nga tubeera ffenna mu kibuga bagita George, kibuga ky'abazungu mostly. It's white dominated. Kiri between it's a tourist area. Kiri between Naisna and Wilderness, Moso Bay. So Moso Bay, George and Naisna, and then that's a tourist area, Plettenberg Bay. So ekifo ky'erimu ky'abazungu dominated. Naye nga n'abaddugavu mwe bali, abaddugavu bali mu informal settlement, local communities, nga bano gamba nti locations, oba wano nsobola kutegeeza nti location naye downtown, call downtown waliwo ekibuga ate ne downtown. Kati ffe tubeera mu kibuga naye ate downtown teri wala abaddugavu gye basinga okubeeramu. Kati ekibuga kirimu balangi. Ffe tugamba banneekolera jange. Si bano abatunda embiri gyabwe naye banneekolera jange juwakali. Yes, so kirimu Africans, colored people. Those are the most fluent in Africans. The Boers, then the Afrikaners, and then they speak Afrikaans. Afrikaans is a language for whites in South Africa.
some blacks, they speak Afrikaans, but not much. It's so fluent among the colored people and the whites. Abantu abava wano nga bagenda South Africa okusinga bagenda kukola ki? Kuba bwe ntunulira ensi gy'otugamba tebalina ttaka, nti onaagenda waliwo mirimu ki egiri eyo ddala, oba opportunities ki eziri eyo ezitwala BannaUganda? Ffe kye tulina wano era bangi babayita basangoma, simanya sangoma, nti abava wano bonna abagenda eyo bye balimu ki ekiri eyo gw'otutangaaza kati? Ekigambo sangoma oyinza n'okusanga omusumba wano nga sangoma. Ekigambo sangoma sayi kitadde ku nzijukira president waffe MUSEVENI bamubuuzaako nga ali South Africa nti why all the people who come from Uganda they are traditional healers. Bakimubuuzaako South Africa. Naye lwakuba president waffe is very neutral. Musajja mugezi amanyi okudda mu mbeera where yeye composing, he knows what to answer in the right time. Yabagamba Uganda is part of culture. Nabagamba waliye katu tulina n'ekifo wali ng'ekatwe wali yabagamba waliye katwe oba kyaliwo ekyo ekifo ekitunda. Those were years ago. Yes, eddagala egaali aliwo, and it's a fact nti answer gye yabaddamu, it was part of the blood. Kati nno kankubuulire, people will turn to do things. Buli muntu yenna gundi yayogerebwa nti abagende South Africa basangoma. It's not true. Yeah, South Africa is too big. If you go to Western Cape, their Ugandans is very big. Wogenda provincial in Northern Cape is very too big. Wogenda, Eastern Cape is too big. Naye nga omanyi ffe BannaUganda tuli bantu bayiiya. Kati MUNnaUganda muntu muyiiya in which way? Nti woyingira mu ggwanga n'olaba opportunity. N'olaba wanava akasente amangu. N'olaba opportunity ng'osobola ogikozesa ekufacilitating oba ekurehabilitating ekuyise mu mbeera gy'olimu. You can adopt to that. Olaba nga wave wame ng'oli musomesa nga trade eriwo ekukkiriza okubeera nti osomesa, at least oyinza okwetandikirawo ka crèche akatandika okusomesa ki abaana, okulaba nti ofuna 10 ekya bulijjo. Kati BannaUganda abali e South Africa, nze sijja bwaga nti basangoma, basajja bagezi, they are strategic. In which way? Kubanga wegamba nti BannaUganda bonna bava eno basangoma, sikyekuba kituufu, kubanga munoti sangoma. Nze kati nze ni musajja mubulizi wa njiri, Muzeeyi Kayanja ye tatanga w'omwoyo. I'm living in South Africa for years. I'm not a sangoma. And even though I'm living there, it doesn't make me automatically to be a sangoma. Eyo ngombo eya social media nti BannaUganda bonna bayasanga batalo nge bakola basangoma, bo bayinza okuba babirivingiramu. Batugambe sente ez'amangu ziri mu bwasangoma. South Africa kati ekiriwo sangoma mbadde nzija ku kigambo ekyo kya sangoma, nze nja kiyita bufere. Obufere oba omuntu okusinza amagezi. Kuba wano Uganda okiraba mu Kampala omuntu asobola okugisayo sereza ku account mu banka kati yiwalo n'akatambi akalaze eggulo oli amugisa $25 million wana Uganda nga mugabo bugaggawo bujja bwa luminati. Okitaka kyegamba akatambi biri wano mu Uganda. Kati Ugandans BannaUganda bagezi mu kuyiiya, naye abayingira mu nsi eziri conducive ng'embeera eri conducive ate nga n'ekikumi si kya buzibu kusika. Kitegeera kweganga omuntu osobola omuteeka mu tune yo oba n'omuteekalako musical n'amuzinirako. You go that path. Kati BannaUganda abaliyo si basangoma, but they are clever people that have got skills in different trade. Niye kwegamba nga embeera gy'asobola okuba nti yenyigirawo nsobola okujjako, kubanga waliwo ekintu kimu, wemba nga nsobola okujjako miliyoni zo 10 nga sikuse
it's a clever man asobola okukikola. abamugezi. How did I convince you okusobola okuleta million 10 nozimpa mu bulungi nga sikutaddeeko guard point sikufumiza biso kwegamba mu bugezi obwo nesobola zikola ki kati bannayuganda abali South Africa be bannayuganda betulina mu nsi endala oba Korea oba wa kwegamba bugezi bw'abantu sinti muntu sangoma kubanga anyone can be a sangoma oba ekyagadde anyone can be a preacher nga sinnaba kuva ku nsonga eno oba ku kigambo ekyo sangoma kuba nkimanyi nti ba traditional healers gye bali n'abafere gye bali okutwalisa wamu naye ensonga eno ey'abasangoma kuba naawe wagiwulirako oba ba traditional healers baba bahiringa baani bannayuganda bannaabwe oba ba South Africa abaddugavu abali kati ensi South Africa omuzungu yaji ebyobuwanga babyagala nnyo osanga omusumba ng'abulira ku kituutu wali ng'akulagira nti Katonda is the best naye ate ekiro ng'agenda ali ewasangoma namugamba owaye mpaayo kadagala akanaleeta abantu nebawera. So the country believes in cultural things. Abantu bo bakkiriza nnyo mu byobuwanga tosobola kijjawo like it or not. Abantu bakkiririza nnyo mu byobuwanga byabwe naye ate era in one way or the other nange nkiraba nti it's a true thing. Sisobola kubeera Richard Yiga ng'ebyobuwanga bwanga ate nabyesamba. What makes you to be Yiga kyekyo kyoli ye foundation. Abantu okusobola okwagala n'okukkiririzaamu, first of all you have to be yourself. Kwegamba notabeera na waves zikuze eno n'eno oba farm ng'ogamba nze Richard nze Yiga ndi musajja Muganda ewaffe tuli wetu ne wetuti. Kati aba South Africa culture era balina n'obulombolombo bwe bakola traditional obulombolombo bye bakola ng'abasajja mu Xhosa language balina ogenda mu nsiko June month like now baliwo abagenze December baliwo abagenda okitegeera ne bakola ki ne bafacinga those traditional issues nga abagisuwa n'obalaba n'abantu wano bagenda owulira olusozi lwaffe luli Gindi twagenze mu byakika. Definitely. Kati South Africa abantu bonna n'abazungu bennyini kalicha bajagala nnyo. Kati awo bannayuganda baffe abaava wano abagezi we balaba that opportunity abamu ne bagiyingiramu ne bakola ki ne basobola kubanga omuntu kyakulaga kyayagala ky'oba omuwa. Omuntu waba akulaga nti ayagala nnyo Katonda you give him abazungu bajja the 3 R's, the missionaries they saw that we are a humble nation ne batuwa Katonda kubanga omuntu alina Katonda osobola n'omukuba empiru 10 nga takuddiza Katonda. The 3 R's ze baleeta ne batusomesa Katonda. Kati omuntu attitude yo kyendaga tikyoyagala kyenkuwa. Ba psychologist abantu basoma psychology awo bakusingira kubanga akutunira n'amanya nti ono kati ayagala kino kyemba muwa mu driving ne mu shape eno. Yes. Kati njaga bannayuganda abaliyo babala embeera babala society babala community nti community ayagala kino tulina jiwa trade eno. Kati awo kyenva bagamba nti basajja bagezi abaliyo bannayuganda bagezi abakyala abasajja bagezi ne wenti basooka ne basesinga environment abagenda mu trade y'okuba businessman nga alinawo akaduuka ke they are there. Abalina nti bo bali just consultancy nabo gye bali abaga nti fe tugenda mu byabusawo nabo gye bali kubanga what you show me you want kyenkuwa. Naye nga mikisa kyegiriyo ennyo naddala abaana bava wano ne bagenda eyo ng'oggyeko ebyo ebyasangoma. South Africa kati mpozi lwakuba kati essaawa zino waliyo obutabangano abagwira ndowooza olaba ensi kati egamba yataddewo restrictions ku visas
egamba SA first bayagadde nnyo waliwo operation bagita Dudula operation. Dudula operation kitegeeza is both the word of Xhosa and Zulus. Dudula kitegeeza Dudula kugamba nga Yesu yagamba to turn the tables upside down. Weyayingira mu tempo nga aliwo atunda yabikwata kwasi n'abifuula. Kati Dudula kye kitegeeza. Eyo Dudula operation yatandika omuvuka amuyita Ntlanta Lax yatandika Dudula eyo nekwata netandika okukola ebintu kwegamba President Cyril Ramaphosa n'agiyita n'abayita ba vigilantes. Vigilantes kubanga yalaba nti they had opposite interest. They took advantage of the poor people to, in fact, to benefit their own interests. Ate nga group ndowooza abantu bagenda okukola those campaign of demonstrations oba demonstrations bakolanga or demanding some issues nga bamu babba ebintu by'abantu. Era nkimanyi nti mu bantu 100 ate mu bamu 2 abavumisa ekika. So group eyo neriwo ne batta Omuzimbabwe yattibwa olwo Omuzimbabwe gwe bayokya bamwokya n'attibwa. Ebintu bingi ebigenda mu maaso. Kati today there is a friction between South Africa and foreigners. Nti when people misunderstand each other, always all have friction because the wrong message has been passed. Information in chamu ekoleze ki abagwira batwala emirimu gyamwe abagwira batwala emirimu gyamwe abagwira babbi abagwira batunda enjaga abagwira batu ABCD kyena kugambye nti omukyala wabato mututte wamwe kutegeera ayinza okutwala nawe mutulu eryo nti nawe ndozo otunda njaga omukazi abakulaba ng'oyingana n'essente bukaseta tomulaga gy'ozijjaga ndowooza kye bayogera kituufu we South Africa oyinza okuba ng'oli muna Uganda bakuyita kwere Burundian bakuwa omuntu akuwa erinnya lyayagala kwere eri Burundi those are Burundians oba nakuwa amanya gasinga okukozesa Burundi you are Burundian or Nigeria two names basinga okuba ab'obulabe amanya abiri babe basinga okwekenge amanya abiri South Africa agakola Nigeria oba Burundian or Nigeria agabiri gokega soundinga nze ndowooza Nigerians have extended their hand in trade mu South Africa in different ways. Nga wala abachina wano bali mu kino. Kati Nigeria walaba nga balina mabaala. Kalike twalaba bali bayokya ebbaala oba yabano ne bano ne bookya. Yes. Nigeria balina mabaala. Kati abantu ne baga for locals. Fe twali batukola ebbaala ate omugwira government emukiza naye akola ebbaala wano. Because there are some issues. Kati sobola South Africa erina what we call visa regime change. Visa regime change nti omuntu okuyingira mu ggwanga you have to be with an extraordinary skill. IT specialist, you know, you need to or you know kuba na skill ngeri extraordinary. Kwegaba you need to ngoyina kwenda kuleta impact mu community. Si kubeera ate problem mu community. No ggwanga olina kyoyongerako. Kati that's a visa regime. Minister Alon Musoredi yataddewo nti abantu abagenda mu ggwanga they have to be skilled okujjako ngaffe we have got family we travel anytime because our family and all those things naye when you want to go olina okulaga issues and on maybe the entertainers like abayimbi you go and you come back naye people who are really going to be working there it's a problem now okuwa visa and you are going to work there kubanga you have to prove a point so opportunity says South Africa is a green pasture country. Ngo na government mu skills kati batadde limitation nti you have to be with extraordinary skill. Naye ate era abantu abagala okutambula okuva e Uganda ogende South Africa ogende ebweru. They are the people that are the not educated. Abatalina extraordinary skill. Bebagala okutambula benonyeze what? Green pasture. Kwalija kusanga doctor wano agenda nti ngenda kwera South Africa. He can't. Naye ajja genda for holiday. Kati omuntu ave Masaka elukungiri yayagala ogenda ke South Africa building what we call his own empire. Akuba ekyeyo. Yezimbe. Kati ebintu ebiriyo nga era government byakuyiiya. Mukuyiiya. Edda bibaddewo mu myaka gye twogenda bibaddewo nti ogenda n'otandika akaduuka ako nga tewali akubuuzizza. Kati government eziwusa amaaso nti
all along omugwira adajjabuzi nateeka akaduuka. Really? It's not supposed to be. Tubyogera e Uganda wano n'osanga omuyindi wali n'osanga omusomali wali omusudani nga balina bizinensi ezimuno naye ffe twogera bwogezi n'ekikoma. No, it's time for Ugandans to wake up. In fact, development yonna okubeera mu ggwanga, you need to protect the immigration laws. Uganda, I believe, is a democratic country with administrations and departments. But immigration is a very, very important thing which can be a negative or positive factor to the economy of the country. Kubanga ochibanga buli rubbish yenna ogenda muyingiza mu kisege kyegamba on, as we say, the Uganda Bureaus of Standard. We're not going to buli kintu kyonna okiyingiza. Then the inflation yeggwanga egenda kubeera so high. Kuba buli kasasiro yenna okoze eki oyingiza. Even people who are not building or part of adding to the economy of the country, nabo bayingiza. It cannot work well. Kati ekyo kiraba nti kiri beneficial nti munnansi waba protected by the immigration laws as a gwanga. Nga we say BEE. In South Africa, if you're a man who is going to invest, you need to collide a partnership between a poor man who is a South African in order to establish a company. Those are the immigration laws. Okitegeera nti olina percentage gye bakuwa ggwe ng'omuntu, company ena percentage gye bannansi for you to establish a company and operate a company in the country. Kati okujja obuzi n'obeera 100% ownership shareholder, it cannot be. Kubanga then you are taking away the resources in one way or the other. Omuntu atandise company wano nga teriimu Ugandans who are shareholders, kitegeeza ensonga zigenza zifulumye. Kubanga manyi ono omuntu azze okuva wano gy'avudde n'atandika company wano n'akola ssente ne tumuwagira n'akola ssente, alina needs ewabwe gye yava. Era ssente agenda zikola wano azitika zikola ki? Naye singa when we have a percentage of Ugandans who are part and parcel in that company, that means we are developing the economy of Ugandans on the grassroots, community-wise, ate n'ensi yonna. Kubanga BannaUganda mwe bali bakola and at the same time bapayinga ki? Tax. Kyala kubuuzaayo ekibuuzo ekirala nti BannaUganda bangi bagamba nti okugenda e South Africa, okugenda e UK, okugenda mu America, nti ogenda mu nsi z'Ebuwarabu bw'oba oyagala kukola ssente. Nti naye bw'oba oyagala kukyakala bukyakazi, genda e South Africa, genda e UK, genda mu America. Kino gwoyinza kyogerako otya? Kituufu oba kikyamu? Era abayogera bato so abawakanya kubanga mu myaka giri 94, 96 Bungereza abantu bagagawala. N'omusajja gwe mmanyi yalinyanga nnyo buli myezi 6 n'agenda e Bungereza. N'akomawo n'azimba. Buli myezi 6 yalinyanga. Naye era waliwo what we call renaissance in development or revolution in development. Nti kati Uganda wetuli mu myaka 10 tajja kuba weti. Abantu bazibuka amaaso. Abantu bazibuka amaaso. Kati ensi zonna ezo Bungereza, Germany because of the influx of foreigners, twawulidde nti bagala abava waliwo bagala okutikka okuva e Bungereza obaleeta e Rwanda. Naye the Minister of Home Affairs, Minister Prit, no Bolison, or Minister of Gundi, Minister of Home Affairs Prit Yegundi, Minister of Homelands mu UK, ne Bolison Prime Minister. Balabye nti bwe bakikola bajja kustopinga flow abantu bayita ku maato okuyingira muki abava bayita ku maato ne baki nga bagala green pasture mu UK. Kati bona bala nti the better way is going to be to cut all of these things kabaleete wano. Kakitegeeza abantu abadde besunga okuyita ku maato bagenda kola ki? Bagenda kendera kubanga babanga bakinogera eddagala nti gwe n'onooyingira bagenda kukuza wano. Kiringa nga kimeke common sense. Naye government is still arguing with the judicial department there. They're still arguing. Kubanga they say on issues of what and what and what. So ekyo nenkiraba nti nakyo is effect. Naye ekyenjawo okukola kikimu nti emyaka 5, 10 emabega Bungereza we yali nti wagendanga e Bungereza n'okuba ekyeyo. Kuba Bungereza yo lifestyle is different in a way that oyinza okuba n'emirimu nga 3.
wali opakinga ebintu mu Tesco, you know, you merchandise no parking zazo zadwa panizo paundi 15 per hour sawa nokole sawa 3 ezana mu 5 zo no manya nti kati ate ngenda kusimula ali mu garage ya gundi obangenda koza motoka, you know, tewali mulimu gwa educatees mungereza nti this one is educated okujjako you a doctor who has been recruited from here ntogenda kola ki naye era emirimu gyoleje tukola eja walina kigacho nti nekolera jange kuba kyeyo informal jobs nti ogenda kukoza motoka z'abantu ogenda kukola amalwaliro ogenda kuyamba nenga mulimu sente too much money. The home based carers abantu abafa ku bakadde, that's a lot of money. Oyinza okuba ofuna pound nga 5 per hour kubanga olina okupimpinga abakadde abo, you know what I'm saying. There's money. I don't care what kind of job can be done so long as I get money. Ngolina target nti mu mwaka gumu kampimpinga abakadde bano naye ezo sente nzira waka. Kati environment of these countries abana afe gye baddukira ngenze Bungereza ngenze mu America is the access nti osobola okubeera mu America nobeera mu state ye Michigan oba Los Angeles nofunayo ka job wali kasawa 3 nofunayo wali agala omusimulira nyumba, you know what I'm saying. Kati no collecting at the end of the day ogenda okwesanga ng'oli mitwalo nga 5 aga Uganda. Kati that's the calculation. Not because nti ate America is better than Uganda. No, in which way? UK cannot be better than Uganda. Kubanga manyi wano olese obuliri bwo olina okutandika okufuna ofacilitating obuliri obupyeri, olina okusooka ofacilitating giki ogenda okusula. Kati teri nsi egenda kuwa kintu kya bwereere. Naye the social economic environment yeyagaza abantu okuva mu ggwanga lyabwe bagende mu nsi endala. Buwalabu ekiriyo nti omuntu akola ng'akimanyi nti end of the month kagwirawo. Tewali kintu kibi nnyo kukola nga tomanyi kyogenda kufuna. Kati ekiri mu nsinga ezo South Africa ogirinnya n'ogwa mu Johannesburg nga tomanyi milioni 5 ogenda gafuna in which period. Okitegedde? South Africa, yes, nga byakubatisana. Nenga social economic nga naga tosobola kusula nga tolidde kubanga that environment was sorted by government nti omuntu owenkumi 2 eza shilingi n'owe5 n'omutwalo asobola kulya ku nkoko. So social environment it's conducive for people. Kyekitwala most of Ugandans and other Africans to those countries. Ekitegeera kati nze mu myaka gye ndimu njagala genda Bungereza just for holiday. 1 week, 2 weeks. Ngate ngenda ku addressing abantu about my projects in Uganda. Kuba chenetaga the cent to change the Ugandan's life. Setaga kubeera mu Bungereza nkoleki. Nkube ekyeyo for how long? Okitegera. Kati ogenda okutula mu Bungereza for years, 5 years, 10 years. Nokola calculation nga naddala tosobola kudda Uganda. Njagala kwogera kantu akennyini saagala okagende nako nga sinnakabuuza nti lwaki abagenda ku kyeyo South Africa, UK, US tebakomawo wano amala emyaka 10 myaka 2 abamu bafa ne babaziika nayo nga tazze wano. Kino ekibuuzo nakyo kinnumya omutwe nti kubanga ovudde wano ogenze kola ate ogenze mu land of opportunity oba country of opportunity fe tulowooza ogenze kola sente, lwaki okudda wano lubeera lutalo? Mr. Jackson era ndowooza nze ngenda kuba nkola shows naye kubanga ebyokugana millions. Kati olaba kansooke nkuzeko emabega nga sinakutandika kutambula international banyima visa ya America y'emirundi 3. In fact that day, the last day baginyima ne bawizo baaliyo. That time balina enjala zaabwe zabeeranga zalinga balina enjala nga mpanvu esi. Yes, baaliyo naye I think nabo balina oba nabo baali babamye naye then kwegane bafuna recommendation nga recommendation ebayamba okuba nti as a guarantee nti bagenda kuba bali bana bato America teyagala nnyo muntu muvubuka nti agenda mu America to do what. Bamanyi nti automatically gwogera kola ki ogenda kulemerayo. America is a big country.
woyingira mu Los Angeles mu California obo obuze ate there are people who are darker than me or you nga baddugavu nnyo Caribbeans nga baddugavu unoga biba nayi naye nga muddugavu kati kiba difficult okutegeera nti omugwira oba nosomugwira naye mumpozi mu accent oba kutegeerera kati nze visa ebaginyima myaka esa nga omanyi kyenkola wenfuna dola zange 2 that time it was that money ng'ekyali wali waggulu American Embassy yali that time wali nga kugundi post office wava yali somewhere there around that time American Embassy yali awo waggulu somewhere there around that side naye nga buli wenfuna nenzi kunganya nenzikyusa mu dollar $20 nenzijuza application kabe kali katini that time nenkajuza ne passport yange nengena tingenda kusaba visa naye nga mu busiru bwange nsaba nnyo sometimes nensiba n'okusiiba nga in my heart there is something which says when njifuna leero ngenda genda ntambuza bigere paka Kabowa naye nga nerabidde ekintu kimu naye Mr. Jackson ekintu kutambula kirungi nnyo you get exposure then wotambula ofuna exposure oba n'okwerinaanya abantu bali exposed kiyamba kubanga engeri gy'okolamu ebintu ekyuka engeri gy'otambuzaamu ebintu ekyuka kubanga olina exposure kati nze butamanya bwe bwali bukola ki bundisa dola zange 2 buli we nagendanga rejected nga sibitegeera nga kyekyemanyi wobeera ne dola 2 you qualify sina invitation I'm the invitation myself ngenda kusaba visa nga taddemu ne Katonda nno omanyi nti kino kyenjogera ku kiyinza okuba we have people right now in Uganda abakyali mu mbeera eyo ng'asiba mu church asaba ayagala visa ya America okyaka kyegamba n'amala n'agafuna dola era ate n'abasumba be basinga okusabira kati n'amala n'afuna pound dola oba kati it's about $100 now for the visa ate byakyuka kati waba wazifunanga luli n'ogenderawo n'olokera ku makya n'ogenda mu line naye kati olina kukola appointment online kati omwavu bamustripingira ddala okitegeera omwavu tasobola kuyita mu process eyo odogenda online lutalo ojuza olumala okujuza online n'ofuna it's a readable what gundi slip n'okisasula n'ogenda mu Centenary Bank n'opayinga n'ofuna data appointment date n'ekuwa emyezi 3 oba 4 I don't know how it works here naye nga wekiri process weri buli nsi yonna erina process yayo American Embassy wekola naye ekyenjagala okugamba kiri kimu nti butamanya bwe bwali buntawaanya visa ne baginyima emirundi eki dola 6 mu that time zaali era sente nnyingi nga zigenda naye nga ntaddemu Katonda ng'obutamanya nga sisabye Katonda nti mba okubikkulirwa visa bagisaba batya visa wandigisabye otya manyi tugenze twagala kiri lwaki balemerayo ne visa bagisaba batya kati we natambulako nange nali ngisabyeko e America ne baginyima America kyebasobola okubuuza why do you want to go to America kubanga America they are so scared of people going and not coming back kati beetaaga omuntu obuvunaanyizibwa nti olaga wogenda mu America togenda kufuuka kakookolo ogambye ogenda myezi 3 for visit ate ofuuse kakookolo kubanga manya America erina social heroes zaayo erina bannansi balina ebyetaago ate America tesobola kuleka ofiire ku street nga tolya kubanga oli mugwira you are covered by the constitution kubanga oli mu America at that time kati beewala okwereetera ebizibu ate batasobola byejjako kubanga already you are in America. Once you step on the land, you become part and parcel of their responsibility to be protected by the Constitution of America. Visa kyeki kiteesaawo nti balina okumakinga sure kiringanga omuntu okukiza okuyingira mu nnyumba ye as a landlord kubanga eri waffe gye tubeera okuyingira mu nnyumba y'omuntu olina okukola contract ne musigninga lease agreement nti I'm going to be in this house for 5 years naye I'm going to be annually renewing ne musigninga myaka 5 duration buli mwaka ngenda kubeera nkola renewal nkola extension era bonna bukolams ne quotation wali nga mwebuli nti buli mwezi oba buli mwaka nja kuteekako percentage ya increase on the amount of rent byonna nga bisitipulatinga byonna amateeka n'osayininga ne bakuwa agreement document yo ne bakuwa copy nendo nafuna copy nga tewali party eri egenda ate kukola kikulyaza amaanya ki mulala kati ne visa weeri okuwa visa kitegeeza we have allowed you
in the country, which means we agree to the ties and responsibilities on you. Singa ofuna obuzibu, we are there for you. Ye visa kyetegeeza. Kati America oba nsi yonna yeetaaga okuyingiza omuntu mu ggwanga ng'era atogenda kubeera burden. Ani akuyita? Oyo akuyita alina obusobozi obw'okukubeezawo ennaku z'ogenda. Gwe omala olugendo lwo togenda muddukako oli akuyita obule. Kyobola abasinga ke babala. Ye limitex balagawa. Webali wano bakomawo. Webali. Limitex webali. Omu yabadde organizinga bino ebyokulonda abayimbi. Mbalaba bayizaaka wano. Webali. Nina babuuza. Limitex webali. Bakomawo. Limitex bagenda regime yagenda mu America those years. Yes. Ng'ekyayo kya, you know, all these things are no had limitex bakoma kitegeeza tewali wasinga waka omu is the best all the time. Gero ono ne sente okomewo. Tewesibirayo nnyo. Ate ekisinga n'okuddiisa abantu nti omuntu ogenda mu ggwanga eritali lyammwe n'ovaako okyanoonya millions lijja ddi. Buli wonoonya million meka gigenda. Brainwashing evaawo. Ng'odoptinga environment y'eggwanga eyo. Kati mbadde nkyali kikuta visa. Nti kati embassy weeraba nga you qualify oli akuyita aqualifyinga okubeezaawo ebbanga lyogera okubeerayo. Ekyo ne bakivaako ne badda ku ggwe nti gwe bakyaza woonootuukayo n'omala wiiki yo gy'osabye ogenda kudda. Waliwo ebikusikiriza okudda ene wammwe. N'obagamba yesebo nina omukyala wano, nina abaana wano, nina amaka wano, nina bizinensi, nkolera UBC, nina contract wano, oba ndi mukozi wa gavumenti, oba nina leave gyenfunye ku mulimu. All those things are needed to make a stronger tie issue. Nti ddala gw'okumala ebintu byo byoli kati fenga batambula mu UN General Assembly conferences zibaawo buli ne bakuyita invitation oga ayo sigenda genda kansirika abantu bange obagenda nga you see kati nze life gyendimu emyaka 43 because I'm 43. I was born 79. Just genda mu ggwanga mu America 2 weeks zimbala because I'm there for certain issues. What do I need? I need money to implement my programs in Uganda. Sikyalina budde obwo nti ngende mu America for 5 years again. South Africa, it was the last and the first. 22 years, 23 years, it's a big issue. Naye nalaba atete okutula mu South Africa, it does not be a waste. Kubanga sente tukola nkole. Sente tukola nkole in a way that idea yeta sente. Era kyova nagamba na Uganda wale South Africa ne mbagamba. Woba sente zikulemye nga tozifunye mu butuufu bwazo, tezizze nga woozaagala. We skilling. Skill yourself. Kubanga yo skill tolagera jikujjako. Go back to school. Because education here, some colleges, whatever, you can at least still afford. Yes. Soma, get that skill, empower yourself. So that when you go back, you go back when you know you are equipped. You might take away chibanda. Yes. No budget. Yes, you know, financially you are not well equipped. Naye, skill-wise, you are well equipped. Nga skill yosobola gitwalewa mwe nekola ki nebeera beneficial. Kuba kati njala okubula Uganda. Weewuza ekyokola n'okiremerwa wano. Liri edduuka litunda ngatto nangoye nerino litunda ngatto nangoye nerino litunda ngatto nangoye. Competition is too high. Which means we need an exposed skill. We need skill ever from outside that can be beneficial for Ugandans to do other certain things. Kati abantu abali mu diaspora, they are the beneficial. Soko linde tuddeyo wali eri. Bamala okulaba omuntu gwe olina obusobozi olina ebikusikiriza okudda. Awo njagala tuddeyo tumalirize. Olina ebisikiriza okudda ewammwe. Invitation osobola kuba nazo nga 1000 nga bakuyise zonna zinyirirewo ziti. Naye question eryemu gwe gwe bayise osobola okuvaayo ng'omaze okukyala. America. Bino byoyogeddeko bizinensi, mukyala, maka, baana. Yes, ate? Yes. You know, they verify even. Kubanga nze ndowoozera na visa za Uganda ez'ensi zibeera so difficult kubanga empapula za NASA ziba nnyingi nnyo. Kati consulate wegenda okukuba essimu okuverifyinga mu banka statement yo gye waleese. Ng'ereko milioni 10 nenga manager agamba account tetubanga nayo. Verification. Kati awo restrictions mu visa nezikola kine ziba tight. Kubanga bank statement is one of the crucial things. Ono okulaga income yo.
gwagenda mu America okukyalako enyingiza ye eryetya account etambula etya ogaa nti okola naye ate wano tulaba wakoma okuteeka emitwalo 2 ku account kati omusalale ye badde eyingira etya because what you say must reflect kati mu nsi ezo enda zitubeeramu most visa requirements ku bank statement betaga 3 months bank statement wane Uganda ndaba requirements betaga myezi 6 okitegeera baga ndozo kutegeera ddala entambula ya bank statement ekola ki eryetya mu nsi enda baga 3 months bank statement kati nga South Africa they need 3 bank statements applying for other countries naye 6 months bank statement kitegeeza olina okulaga sente zo n'enkozesa yaazo million weyingirako end of the month amasanyalaze ogasasudde otya rent ogisasudde those things are very consolate yogenda okukwasa esinga ebeera byo already nti ono this man is capable of going and coming back kubanga tulaba is the main man in the house fatulowooza eba chance kubanga waliwo bangi betulaba ng'oluusi bwana awo n'ava n'agamba kaŋŋende ensabe n'ayitamu oli n'avaayo nga ne byoyogera byonna birina ne bamugamba tetukuwadde. Mr. Jackson nze ndowooza kati singa yali chance kitegeeza nange naali gifunye that time when I spending that $20 naye waliwo chance yes is there kati ngenda kudda ku visa nga kwaba abeesigamye Katonda ne kwaba batana kwesigama Katonda nga gogenze mu magezi go ng'omuntu nze musajja mbulizi wanje nkikiza nti Katonda alina grace even now abatamu believing alina grace upon them. The grace of God is more sufficient eri buli wamu oba omukkiriza batamukkiriza sufficient kuba ya Katonda naye njagala okugamba ekintu kimu nti there are some minor reasoning capacity issues zotunulira ng'omuntu nti ongambye nti ogenda mu America kati nze ntwala as a consulate I'm questioning you now ozene documents zo zino kubanga abasajja mu consulate ya America they have got guidelines ate era basoma psychology engeri gy'otambula engeri gy'oddamu ebibuuzo engeri gy'otunula omuzungu ye kati ate omuzungu otamutunulira maaso ng'akubuuza abeere question mark naawe yes body language bagisoma bategeera omuntu ayogera ebyobulimba bategeera omuntu atayogera byabulimba bategeera omuntu ataddemu obulimba bategeera omuntu ayogera amazima bategeera omuntu ali innocent. Those people are trained for that, most especially American embassy. Kati your body language will tell most especially abantu ku visa bashaking I see kubanga abane trauma eri emugamba abamulwe rusooso facing omuzungu sina kyekyo omanyi nti abantu abo bazifuna visa bakola n'embaga pate kati aba between erosional abakola n'embaga ate eya tiketi nezibula nakye nkugamba nga sinaba kubuuka 1998 nafunako visa ya Japan. That time it was a hot cake 3 months era najifuna na Kenya na meeting nali mu Kenya ngambuulira ne meeting omu Japan ne tuogera nanga nti I come and visit me in Japan nankola nakubira taata we Japan ngomubusala sana nakuddayo nasindika ebbaluwa taata we nagisindika nga sina nasene gizisaba nga sina visa fee embassy yanterayo sene mala naye nga nazisasula kubanga passport bali bagirina. That time Japan visa embassy yakutwalira nkataboko ku embassy e Japan ne babijjayo gwe nogera no pickinga ka that time bo bakola ki bansasulira yo kubanga bala I was qualifying ne bagamba nti kati when you come to pick you will pay. That was a good service bansasulira yo. That I love that spirit. When nafuna visa mwezi gumu ticket ebuze myezi ebiri nenvayo Kenya nenga kankome wano Uganda ndabe ekyokukola nengenda mbasajja awo wala basajja bayanga awo egundi awo
mundeeba kinemba tukira bonna abasajja abamu gabanga lete ettaka ekyapa kati jjange omukyala yaŋŋamba nti nsobola okuyaba twalina ettaka yo makinde nanga nti katuweeri kino ekyapa ekyemakindye tulabe nti osobola okugenda naye nga precautions eziriko mu myezi mu nnaku wezi oba tasasudde nditwala neŋŋamba ha nenga nze sibalina kiri Japaani ngenda kweyiiya tebagambye kukyala sawa zino mbaine stress ettaka lyajjajja ligende I can't do that visa bwekyo nekola ki Katonda naggulawo olujja olulala through prayer era prayer I believe in prayer it's very powerful okusaba kulungi nnyo oba okola kirungi nnyo okuteeka Katonda mu kintu ky'okola at the same time also kirungi nnyo to accept the defeat woba ddala okkiriza Katonda you accept the defeat nti ngenze ku American Embassy baginyimye accept the defeat kubanga the end of the day obaga nti oli mukkiriza God is the only determiner takwagadde genda mu America that time akwagala genda mu nsi ndala ana byakutaasa ffe saa zino tulina amawanga ge tuyingiddemu okitegeera ne tulaba nti obulamu bwaffe ate bwali badde much better socially kubanga twadoptinze characteristics ezitali zaffe nga ki BannaUganda ng'eki twakuzibwamu noga bannaye saaliwe nti kati tulina abantu abagenda mu mawanga nga ye kati saa zino munyumwa mwenge lujuuju lwaki kubanga ensi gyalimu ecupa ya bbiya bayinza okuba kitunza siringi nga 10 olwa shiringi kwegamba nga ikimwanguyira okunywa buli kumakya ki abeera ku mwenge nga naye yennyini yeekokkola obulamu bwe nga ye kennyini yeebuuza kiki ekyandeeta wano otegeera yayingira mu dairema eyo socially yayingira mu social life okitegeera kati saa zino ajja kola ki ajja ekokkola kati kyenva nkugamba mu bakkiriza oba ffe abakkiriza tugamba all things work together for good of those who love God byonna bikola lwa bulungi kwaba akola ki abakkiriza Katonda oba visa ekulemye aye togwa otegeera tobivaako nti ate Katonda njagalaze that means I'm not part of God so no ate ndonandika kulaluka accept the environment accept the defeat prevail with the condition mu America obaddeyoko America nali Los Angeles era sawa zino kati visa wagifunirawo najifuna South Africa yes kirabika eyo byangu South Africa woba ina reason why you are going woba ina reason why you are going si bintu kuba bamanyi nti omuntu obasabira visa e South Africa then you have also ng'osabira visa when you're permanent residence e South Africa you can't kubanga America yagala nnyo omuntu asabe visa nga oli munnansi wa ggwanga eryo okusobola okuprovinga social ties zo tosobola kusaba visa nga mu America ng'oli munna Kenya you are there munna Kenya as a passport oli South Africa on a temporary visit tekisobola kukola olina okusaba visa ng'olina what we call permanent residency oba olina okusaba visa nga you a citizen kwegamba osobola okuprovinga yo social ties nti okay nina family wano oba nina business wano oba nina ennyumba wano ekibuuzo kyange kyabadde nti lwaki abagenda ku kyeyo tebakomawo wano lwaki balwawo Mr. Jackson era nga nagambye nti exposure ntu kintu kirungi nnyo era kyenkutira oba kyenkutira ba viewers nti oba tosobodde kufuna exposure weekwate ku bantu abalina exposure kumala kikuyamba okubeera ng'oli mutegeevu mu ngeri gye bakolamu ebintu oba mu ngeri gy'osobola okutambuzamu obulamu bwo kati tulina mentality ng'abantu abatatambulangako mentality oba viewing oba understanding y'abantu yanjawulo nnyo nange kuba ntambudde okitegeera omuntu atavanga mu Uganda kwegamba atavanga mu Uganda kyangu nnyo omutunuza omulaga eggulu n'aliraba n'omunyumiza oba n'omunyumiza America n'alaba nga ayagala kulinnyirawo kati leero agende. What makes that? The first time we nali mu UK kubanga nayita Manchester nengende UK nasooke Manchester nembera I think for some few weeks nengende UK nembera awo nali mbera mu Newington Green nafuna obuzibu nava Germany nalisooka Germany
nembe Germany Munich nali Germany Munich wa Germany akabere Munich ngesatu ebiri kati Munich nava Munich ngambera mu Hilbringen kye kibuga kyababera kinali mbera mu kyembera mu embangenze Germany kuba mukono jange jigiri after a month and a half neninya nengende Switzerland ali mu one day nganyala just kulambula mu Switzerland kuba nalina Schengen visa katolava Switzerland neninya nen catching up ne flight oyagenda UK. It was a Easter Friday. Nengenda mu kifo kya Troden kiri that deep of Manchester. Nali ngenze kukyayira mukwano gwange. In fact mama we namusanga South Africa. Nenga mutabani we aina company ya food and beverages UK. Kati nze ngendedde ku aim yakuba kyeyo. Naye lw'okuba nti amateeka ga njawulo wogenda ku visitors visa mu nsi ezo you are not allowed to work. Visa zonna za njawulo tosobola kusaba visa as a visitor alondoka mu Germany n'ogamba nti ogenda kukola era bakwatawo bakuseba busibi. You have to apply for the right visa at the right time ate ng'okyali wano. Kati wenatuuka mu UK Manchester nasanga bantekeddewo okubeera biki 2 days omusajja najja n'antwala mu factory jengendo kola nesene ngazi nsomede zengendo kufuna nentuna nti buli week ewaka bagenda kulya butter and bread kubanga yali company nga ya bya birime but living bya birime o packaging and deliver katwali gena kola packaging nga hours ngeno kola ndo zangena kola nga 13 nga buli hour ngena funa pound 13 pound 13 times 13 hours, that's a lot of money. Atera nga nsobola okweyongeza naye bali bangambye kiganga babandaza buli kimu ne uniform bagera jimpa clocking cards yonna bano kitegeera bamaze okundaga senengera zifuna nja kati omusajja nanzizayo mu hotel boss kati wanzayo mu hotel amateeka ga UK malala mu nsendala gonna amataka malala abanzayo nangamba ne twogera nangamba nti Richard, you have an account. Kwegamba ngangamba ngenda kusasulibwa mu bank. Kitegeeza wogena kola sente bagenda sekanga account. Namuga nti no nzagala mu cash. That's a lot of money. That's a lot of money. Namuga kale netumana that's a lot of money. Namuga okay. Kubanga amateeka ga Bungereza woba okola olina okubeera ne bank account. Ate obeera mugenyi togula wa account kubanga you're just a visitor kati account yachi kati nze nali mugenyi ku visitors visa kubanga UK kuwa 6 months entry oba multiple oba entry oba single it must be 6 months kati awo nga sisobola kubeera na account kubanga ndi mugenyi munange obutategeera bintu situation biki ne mubulira amazima ne muga nti nanga nti Richard nanga diyo banga ne muga si na muga nti I've got a visitors visa Abangeza bangu nnyo. Wenamuga ndina visitors visa. Ye allows na work permit. Kwe kukwata simu mu motoka ye mwennyini n'agikuba loud speakers motoka. Nayogera ne lawyer we. Nera eyo ponite sijikabira kubanga Katonda sijikabira kubanga Katonda ye asazeewo kibewe kityo. Ate nanzigulira opportunity ndala. Kati wakubira lawyer namuga lawyer nino mvubuka wano from Uganda alina visitors visa nembadde njagala muwa mulimu labor department won't have a problem singa in case bajja okola inspection ne bamusanga ng'akola lawyer nagamba yeah I don't think that's a wise step to take. You are risking your license and a fine. Singa they find him working, you pay penalty even to close you down. Ha! Omungeza ngo mind. That's why are losing, are risking his business, the license. Kuro muntu. Nabajizake simu nengamba Katonda. Nensika. Kati obongo. Stani ayingira mwa onenga akasinga walimbye, singa walimbye. Na era it would have cashed up with me.
okitegera kubanga oba nalikoze nga si declarinze then ne batansasula ne batenga advantage of me ne batansasula kubanga I don't have the right papers nga tesina je so claimingira kati nanga Richard I'm sorry when I would have saw ngabana chikuye nze namaze do calculatinga £13 13 hours every week wakati nokusikanga million billion as a pound at least nabagamba ene mu kitundu biri wani mutake kutegula wano mukole we muti nga nakibaza dda unfortunately sorry I can't musajja bamwita James Wilken yelinyale James Wilken naye taata bali bamwita Richard Wilken munange era tukyayogera kubanga ali honest abazungu bagala omuntu ali honest ali munange nga before nga yebiti nga Richard I can't help you next time if you have the right papers maybe I can help nga nteka mu hotel nga nsasulira nga mpawo ne pocket money ya pound nga 10 oba yampa 10 something it was a change mu motoka byabijja nga zimpa nga ninya from Manchester the next day nga ngenda mu Central London kubanga it's a distance kubanga nasimbula nga 12 z'okumakya natuuka 7 p.m. in Central London Victoria Station. It's like a distance from where I stay in South Africa to Johannesburg, so it's about 12-hour drive mu bus. Kati wemba ntuuka ebungereza kati fawoloko to believingira nnyo we have got what we call yosigera bileta nnyo wano kubanga abantu abamu sibalokole abamu sibakkiriza abamu bakkiriza. I have to be neutral nti nze ndi muntu aloota I'm a dreamer ninganga Joseph mu Bible nyinza okulota ekintu ekyagenda kubaawo. I'm like that and I'm covered like that. Ndoota ekintu ate oba ndoota ekintu nenkiraba enkya kati that's the way I am. Kati naloota nga ndi mu hotel. It was a Thursday Friday morning that Easter nendoota that's 2007 naloota nga ensawo yange mukyala wange South Africa agenda nayo kati mu kirooto ekyo I waked up nentandika okurebukinga rebuke I rebuke omanyifa gwe kintu ekiba kize nga kibito kyagala you just rebuke not knowing God is educating you to be prepared prepare yourself if anything can happen you are neutral to the environment. Kinganga okujja omuntu nakuba oluyinga nga omulabye ekiro nga agenda kukuba oluyi wakukuba oluyinga Will Smith we yakuba gundi pike Will Smith we yakuba mvubuka oluyi eri mugundi mu America wamulaba mvubuka yali neutral nga balinganga bazanya akazanyo kaabwe abamwera bagamba this is like plan is ku stage cha naye nga omuvubuka yali just neutral n'akyalawe nga kikole ki naye maybe omulala balikoze eki bali fistinze ne balondya ku stage n'omuvubuka yali relaxinga at the end of the day it worked out for him kubanga he never overreacted. Kati sometimes ate munayenze mu bintu bino ebya bulijjo ng'abantu ekintu ekikutuukako kyebaze Katonda kubanga kikusomesa so that if something happens bigger than that ojja kusobola okuyita mu mbeera eyo. Kiringanga obwavu nti bannayuganda bali mu bwavu. You are balanced nti singa ofuna milioni 10 ojja kusobola oziterenganya mu ngeri ki kubanga obwavu bwakola ki bwakulumako. Naye obwavu tebukulumangako you become extravagant. Era tumanyi nti bannayuganda bangi nnyo abali mu nsi z'ebweru abafunye ssente nga bakatuuka nga nazinava wano nga n'emyaka 18. I'm 43 now. Half of my life mbadde mu South Africa. Kati half of my life and some years mbadde mu South Africa. Kati wenava wano nava mu environment sava wakanga tuli baavu nnyo ate sava wakanga tuli bagagga nnyo. Naye nga omuvubuka nali njagala okwestanding as my own self nga sidipenze ku bazadde bange neŋŋenda. Naye that also affected me kubanga sente ze nalyanga buli weekend nga nzinywa mwenge milioni 2 eza shillings eza Uganda. It today comes back in my mind nga singa I invested in properties it would have been beneficial. Naye lwakuba nti ebintu ebimu bitugwira ne bakasuka milioni 8 nalwanja zikozesa nozi westinga kubanga oba tonakula kikuyita mu tanuulu. Kati essaawa zino abantu bali mu nsi z'ebweru nga nzira ku kibuuzo kyo ekibalemera okudda 1 si lwakuba nti bagagga nnyo ate si lwakuba nti baavu nnyo kubanga embeera gye bagenderamu nga bava wano mu bwavu bwabwe si we bali. Basobola okulya ekyemisana basobola okulya ekyeggulo at least somehow
balina step ahead. At least omuntu yava wano nga talina mmotoka nga tamalina kuvuga akayina akagaali kasobola okuvuga eri. Kubanga kugambye those necessities in other countries it's important. Byetagisa kiringanga mugaati kubeera mu nnyumba gulina okubaawo mu nnyumba omugaati gulina okubeera mu nnyumba in case tofumbye at least option egenda kuba mugaati. Kati emmotoka mu Bungereza si kyekintu ekyamakulu ennyo buli omu agirina. In fact it's expensive to drive a car in Europe. Kubanga buli w'opaakinga bakutakisinga bakuba ticket. Kati rather leave a car in a house n'ogenda in public transport. When in Uganda is different. Nti woba n'emmotoka gwe wakabi. Kati olaba understanding eyo changes. The way you see things and you perceive things bikyuka. Nze sawa zino sagala motoka wane Uganda. Nenga jeri. Sigikozesa nkozesa boda boda oba taxi. Right, it's much effective and efficient for me. Nti so mu traffic ati ngesa zino mbadde sawa satu nokubera wano. Nkede Entebbe nga butonya. Nenga nenvayo ne motoka yange. Okitegeera mbadde sobola kutuuka mu saawa ezo. Jam. Kati option neninya taxi lawo ninye taxi ngezo kulaba nga nayo tengenda kundu sometime nenvaamu nga twakatuuka in fact mbadde nakabano paka wali omusajja ne muga nti kangu 10,000 nveemu nenfuna safe border era yesoboza okuntuusa muki mu budde. Kati boda somehow in Uganda like this they are more convenient for us kubanga ensi webeera mu traffic mu motoka boda is an option okutuusa mu budde. Kati entegeera yo ng'omuntu atambuddeko iwe chukira ekitegeera sikugamba nti eriye wali gold and silver nti seno ogenda zino ndabulungi ku street tekiriyo. So kati kye kibabeeza eyo ekibabeezaayo conduciveness of environment nti osobola ogenda mu shoprite oba mu pick and pay oba wherever n'osobola okukola ki okufuna ennyama ku siringi 1,000 olwa shiringi. Wano tosobola kulya nkoko na siringi 1,000 olwa shiringi era okisobola nti wonna ogenda mu ddwaliro togenda kubeera mu layini gye tulina mulago. Okitega kyegamba ate ne mulago line teyali baddeyo singa ebintu biri on what we call booking online. Otegeera nti omuntu patient watuuka already your number is there given nti number 42 bakuyise n'oyingira. A country like Uganda we have to be on digital kuba tulina abantu bangi tulina needs nyingi nga visa nga passport one passport code and affairs nti okola online booking date yo wetuuka n'ogenda nga already bakwetegekedde okuwa passport yo. So everything like hospitals things must be conducive. Sigamba nti eri wali ebyobwerere tewali byabwerere. Mpoze ekintu kyendalaba ekyobwerere ebyobwerere bye bintu bya bulijjo nti yuka ozukuka n'osanga fridge nga basudde ku street. Ekyo nakyo abasibi akwogera. N'ositula n'otwala? N'ositula n'otwala oba oyagadda. N'ositula fridge nabirabalaba byonna ositula n'otwala. It's a reality. Fridge ziri ku street, ama TV gali ku street. Ku mbeera eno gy'oyogerako abamu balowooza nti abantu bano tebadda olw'okuba abasinga baba bagenda mu bukyamu. So abamanyi okudda wano taddayo. Abamu nti tebadda olw'okuba baba bakya processinga ng'ayagala afune butuuze. Bwe bati abamu bwe boogera nti so y'ensonga lwaki tebadda wano. Abamu bagenda nga expectations zaali waggulu nnyo nga yali amanya agenda kukola ssente n'atuuka eyo nga birala ng'okudda wano ebintu yabyetundako agenda kuswala. Nze byegamba byempulira. Kituufu kyoyogedde Mr. Jackson nga bamubaza pulani ndala ekibalo kyali kirala. Kati nze ngenda gamba omunnayuganda awuliriza leero bannayuganda bonna abali wano abaagala abalina kuba ogenda kwali ku internal affair n'olaba buli muntu yenna ayagala passport. Question nenjibuuza ate bavubuka nengali bannaye abantu bonna baagala kufuluma ggwanga. The fact is yes they want because but they are looking for green pastures. Naye kansooke nkuwula ekintu kimu tewali sente zaabwe zogenda kufuna mu Bungereza 1. Tewali sente zaabwe zogenda kufuna mu South Africa 2. Tewali sente zaabwe zogenda kufuna mu Europe oba America. Buli kintu kyonna kyetaaga okibaza okipulaninga nga tonnaba kuva na wano. Gwayagala okutunda ettaka lyo nti ogenda mu America things might not turn out bad. The first time I went to Germany nevuma lwaki ndi Germany the first day Ngabe Germany na emirundi 2 naye nevuma that was 2009 the first time nevuma lwaki ngenze nalowooza n'obuliri bwange bwendese South Africa lwaki reception was not good
oli yali agenda ku hosting, the one who was hosting me yali anjise mu ggwanga na flying out of the country mu South Africa ne ngende Munich nga ye akyali South Africa. Wenkuba essimu ey'ennyumba mu nnyumba ye ng'essimu evuga vuzi. In fact zino meter taxi zanzija ku airport Munich ne zintwala kubanga ennyumba eri Europe kasobo address bakuvuga straight ku nyumba. Omusajja yajjako ne meter taxi kubanga nalina $5 naye ate reception ngeri negative. Kati kitegere nti ogenda kwebaka mu street kubanga ate ekitusi Uganda kyesingirako mu nsi ezo nti buli muntu eri abeera indo tayagala nonsense. Tewali muntu gwogenda konkona ku nnyumba ye ng'oli muddugavu baleme kuyita police. Buli omu ali ku lulwe. Buli omu ali ku lulwe. Kati obala nti Uganda we are so rich but we don't know this. Nti wane Uganda omuntu akwongona ku lugiro nga tomumanyi n'akubuuza ewa Sekyobe n'omutwala paka ku nnyumba ya Sekyobe. Wane Uganda omuntu asobola okusaba amazzi ag'okunywa nga tomumanyi n'ogamuwa. Wane Uganda osobola okwokya kanyama ku street n'okalya nga weoyagadde. Wane Uganda osobola okukola pate nga toweebuza ku neighbor ku nnyumba yo. By'otasobola kukola mu nsi z'ebweru. Mu America okola brai oba wa osobola kusaba municipality nti togenda kutaataganya ba neighbor. Ne bakuwa nti ate olina pate eyo n'ogikola saawa eso ogigadde. Singa neighbor complaininga nti music yabadde loud, you are reliable. Kati kyova olaba nti twagadde nnyo ebweru naye ate ebweru strips us our liberty. Kyova olaba nti bannayuganda bali wano kirungi nnyo okufokasinga nti ogenda kukola kukomawo. Nganze wegamba nti nze nina organization eyagala okuyamba bannayuganda. Eimu yange kugenda bweru weeks 2-3 kunona sente kukola ki komawo zitambuliza wano waffe kubanga this is where I feel home. This is where I feel liberty. Wano wensobola okugenda n'engula ku michungwa wale nakasero nedda buli kibala kyonna. Kati ekiriwo abantu abaganira ebweru not because they are rich, not because they have got a lot, but just the conducivity nti akakoka akalyaho nga alina 10. Ate birinze byenkuwadde. Abalina expectations nyingi baagala butuuze abo bonna ffe tubabuli. Waliwo n'abo abagendedde ku Fojjale wano nga balimba yalimba n'atuuka eri kati obanga yagenda bulungi yagenda ku visa ye ey'okuvisitinga n'atuuka eri ye n'atandika kukola bibye. Nabeera nga talina mpapula zimwogerako nabeera weganga ali kudduka. Kituufu kyoyogera kubanga wobanga visa yo gye wagenderako yaggwako nakitegeeza gwe you a fugitive already. Nti amateeka gwa immigration wagonoona era oba ofuluma bakuteekamu kiki stamp ekinene ekimyufu. Oyitegeera banned for 10 years. Oyitegeera oba ofuluma eggwanga nga oliyo illegal obvious oba ofuluma ku airport mu America oba wa UK guli gu stamp ogufuna ogunene n'ebigalo ne babikujjako. Kale ate kyekibi kyo twafuna ku digital nti ebigalo byange si ebibyo. Olaba omuzungu yakijjirawo ddala kati gano kati bakutuza mu kamera n'ebigalo buli wogenda wooti ne bateekako ng'ova ngagasebo twagala emyaka 10 gy'oba okola ki ne kale okyalimu 2 ogamba naye mukama okyakyegamu kati kyekiriwo nti abantu abali eyo nga baliyo irigale tebasobola kufuluma. Baali agadde okufuluma naye obuzibu okugenda obudda kugenda ki baanegera kubaawo obadde mu ggwanga nga toli ligo. Ne wabaawo abapromisinga abantu oba kati gwe njala okukubira oba olina omuntu ebungereza mukubira essimu. Waliwo abantu abakuba essimu ne bakuba essimu nayogera dakika 4 nayogera naye ku ssimu naye gwe yogera ku kyessente mugende nti muganda wange mpayo paundi 5 essimu agijjako for about 2 months. Edwati oyogedde ku sente eri sente paundi 5 gweyogerako ge gasobola okubeezaawo grocery y'omuntu omwezi mulamba mu Bungereza. Agenda kugula fridge agijjuze paundi aga. Kati oli mugasaba essimu erina okuvaako. Okitegeera kati engeri abantu gye beenapiikamu okitegeera kubanga engoye si kyekintu ekinene ennyo mu Bungereza. We have got second-hand shops, you know what I'm saying. Nti waliwo amaduuka ag'engoye enkadde abayibi bonna we bambala ebigoye babekasuka eyo nga gosobola ndi ebikadde gyebiri Bungereza gyebiri ebikadde amaduuka gyegali Germany gyebiri.
ng'essuuti entuufu osobola ogigula ku mutwalo gumu ogwa Uganda. You know, jegali. Kati gojja kulaba omwana yeesaze akaviira akasaze bulungi, you know, the oil is good. Akaviira akasaze bulungi nnyo kubanga nate kyemmanyi Ebungereza, nze sisala nviiri kuba it's too expensive for me. Paundi nga 3 baali bansalira okusala enviiri osula musabe ne bakusala asatu naye sebe kati nkalukyanga ha ate zange zikula mangu buli wiiki n'okusala kati nenkibaza nga ha paundi 3 ogamanyi eseremeka za Uganda kati era nze buli wembeera mu nsi ya Bungereza sisala nviiri kubanga manchi manyi sene nyinze ensudde. The first time when again aliwo muganda wa mukazi wange gwe natwala era gyali kati ali Ireland. Oyo muwala namutwala kuba yalero omwana wange. Kati mukolera omwana wange nga kyakula. Ekirabo kyenagamba muwa kumutwala bweru akole nga wasoma. Ne mutwala Ebungereza. We nagera Ebungereza yanyaniriza nantwala mu KFC ya Bungereza. KFC gye natuuka mu South Africa kyagulo kya misana. Kati nantwala mu KFC ya Bungereza kubanze ngenda mu kifo njagala nnyo oku-evaluating ndabe KFC ya wano kikyekola kiki. Natuuka eri nga KFC ya pound 2 nengamba zino KFC meke South Africa. Kubanga KFC that time 2007 KFC yali ku pound ku rands 15. Kati pound 2 osobola kujjamu rands 15 emirundi ng'eno 5. Ezo KFC streetwise 2. Tujita streetwise 2. Streetwise 2 eba piece 2 wing and drumstick oba wing and thigh we bayita. Kati awo yangamba wono okola evaluation tojja kulya. Kati bye ebintu ebitusiba mu mawanga sometimes. Nti ntuuse Uganda $10 nsobola ziirako emyezi 2 kubanga ngera ali nakasero ne stocking fruits emichungwa kati abazungu kyobola nti baga Uganda is gold kubanga bye batalina ebiri nacho wano webiri abirya era bye baagala nganze we nali nakajja nga nakoma wano last year November nali enswa nendi empuuta nenda ki nendi enkoko enganda nenda ki kweganga nga kugamba nina amaddu maze banga nganja bintu ya fridge. That's the difference between environment jolimu conducivity, the conducivity of environment nti omuntu ajja kere ncha kumacha mu Bungereza emitwalo 10 tesoba mubula kubanga wali wasoyo gana nakuba ekyeyo nayo ze motoka you know nafuna paundi 3 kale atwabo mulungi tukyali fena njagadde akanasembayo ndabye bangi naddala abave South Africa eyo bwe badda wano okwejalabya basuula pate bakola ki mamotoka bano be bagagge South Africa oba tugambe kuno nako kwerabisa bwerabisa kuba tubalaba wano be basinga nosikiriza abaana wano mwana nagenda natunda ekibanja kye kya taata we nawe nteekeddwa ogende South Africa. Kino kibaki bano be bagagge South Africa oba watubalabye sagala kubogera manya naye bonna babeera wano nga basaasaanya okutwaliza oba eyo tugiyita primitivity. Omanyi naye ndowooza era olumala ozisaasaanya ze kyentegeera waba yeebase mu kitanda yeekuba ku mutwe. Wrong message delivered, wrong impression. Kati nze kyejagala ogaba na Uganda, most especially young people. Let no one deceive you with wrong impression nawe noba deceived. Bano abantu bonna bakola pate sente bazituyanira. Naye ekisinga okunnuma kiri kimu. Kwe kutuyanira obukadde bwa $100 ate n'obuwestinga within a moment. I'm telling you, it's painful. Okubeera nga gwe ssebo $10 ozituyanidde okubya ekyeyo kubanga nze mbasi kulabe California gy'oli sega kyegamba oba oyozeza tooyi oba okoze emirimu gya whatever nga bemwogera nti sangoma I don't know kubanga tulina kuba nze business gye ndimu South Africa nze ndi mubulizi wanjiri am motivated speaker ndi mu organization you know nina internet business ndi mu administration work services I provide services at I believe in services nti I sell my services to people they give me money I invest my money
I don't believe in getting my money put in business to get money. No. Kubanga I'm educated. Can I have to use my skill to deliver service, to get money, to invest my money? It's more advantageous. Nti nkwade skill yange, ojiguze, ompade milioni 2, ezo milioni 2 nzikutte, nguze ttaka. I become more healthier. Naye kati waliwo ekintu kyogamba nti omuntu okubye ekyeyo. Oyozoza tuwebaka 24/7 tuwebaka. You know what I'm saying? Abali mu business n'abali mu business tuwebaka ozikolende otuyana. Ne lwakuba nti ffe tetukulaba. Kati wojeno oba bondya. You know what I'm saying? Wobeere no oba bondya. Naye abantu abamu kati mu nsi ezaakulaakulana tubeera ba minisita mu tram. Minister. Europe, ba minisita batambulira mu trams. Trams bazisa zinga train. Zibanga train naye nga zitambulira ku nguudo, zitambulira ku nguudo zinga nga train. Not one minister. Minister of what? Minister of what? Ngali mu tram. Oba minister ali kagaali. You know. Kati bana abantu bana ba celebrity. Oyitegeera. Babeera mu street. Kati gogola banga celebrity wano. Ate nso musange Santoni. Netukola netubongako. Oyitega kyegamba. Netubonga nso musange bungeze netubongako. Nga tulafena netulya akawunga kaffe. Ekijanja. The question comes when you get that money and you misuse it within an hour. Nze ndowooza abantu abakola ebintu ebyo byali kirungi nnyo okubeera socialite kubanga oba attracting oba osanyusa bulamu bwo, you have to celebrate your money and your effort. Naye ate is very important nga ofuna sente zo kyoba osookerako to have a project in your community. Kigenda kuba erinnya lyo ligenda you know, your foundation is going to be more beneficial. Na abantu bagenda kujjukira ku mwenge. Kati kino nkiteekawo nga kyenjiseemu South Africa. Mbaddewo nga ngulira bannansi emyenge. Omanyi abantu baliwo bagulira omwenge. Obagulira ne banywa enkya ku makya nakonkona naga nti mfeetu ne papalazi. Mfeetu. Ng'agamba nti nina gundi eno onywa hangover. Mfeetu ne papalazi. Kabula mfeetu. Kabula kitegeeza damo jawo papalazi eri gyawataddemu. Kitegeeza olina okugula kuba gwa munyweseza. Kitegeera ye style omuntu eri South Africa omunywesa ku makya agenda kugeraga mfeetu kani kabule jawo kiwatandise gwolino kimuwa kuba obvious gwa mutadde mu kyonoono kati kijeewo. Kitegeeza kati olina okukola ki kumuwaayo eyabbiya yeyamutaddemu ekintu ekyo bakiyongobera babya omugule. Akole ki asobola okuva mu mbeera ekyo koze ki ate naye ng'okya kituufu gwamunywesezza n'avaako yesterday kati mulwadde okufuna eddagala erimujja mu mbeera eyo okuyongobera alina kunywa kiri kyakozesezza. Kati era okugaba kiri kimu, it will be beneficial. Ate nomala obagulira enkya ne bakuvuma. Kati kanguule South Africa ogulira munnansi omwenge enkya oyitawo ne mukalaga uzenza clever era kwala zenza clever isela skelem. Otegeeza kya kitegeeza wamugulidde eggulo kati akolewo otambula mu kalaga nti oli muyaaye abatunda njaga befula bagezi. Gwe tulowooza nti omuntu omugwira agenda kusanyuka nga gw'omugulira omwenge gw'ate munnansi gw'ogulire ekigamba. Kati South Africa aliyo attitude yeri weti nti omugwira olabanga akola ekirungi okugulira munnansi omwenge naye ye in other way akulabanga gwe eyeeraga akulabanga gwe atalina kikola ye alabadde akikolera kubanga yeye munnansi. Kati kyenva ngamba Abaganda baffe bonna gye muli oba mu America oba UK si kirungi nnyo okugulamu olkanozekawo number plate. Eyo number plate giteeke wammwe eka mwosha bakumanyi. It's much beneficial. Kuba mu America emmotoka za mabanja okujja nga gwogiguze catch is fine naye bannansi emmotoka bagagula banja. Wogere Germany wano emmotoka bagikolako obukonyi ttaala bate oli n'agizaayo kubanga alina insurance ne bamuwamu endala empya lupyata. Kati tolina kintu kyogenda kulaga munnansi ku nsi ezaakulaakulana nti goli wa kabi. Kyogera omulaga kyokka ye kwe kugula obufeetu babayita bafeetu gangsters. Tulina ba gangsterism. Okitegeera ba mirundi 3 26 27 28. Okitegeera kati abo bakabi 28 basi 28 basi 27 basente
26% 28 basi ate baki bo badiringa mu sente kati abaganga sitazi bo bakugula n'okugula ne bakujjawo obulamu bwo kubanga gwe weerazenga omugwira aze mu nsi yaabwe ne weeraga nti ate gwe osobola obabalira ebizibu byabwe ekyo kyegamba that's why babatta yes kujjayo wallet yange banagiresinawa nojjayo wallet kwegano ng'ate n'omulisa bakuyita kumulisa abasajja bamaze ennaku 3 tebalya ng'obalesa bagulira mwenge nojjayo wallet ng'ejjudde weight thick kubanga katonda ffe bannayuganda atuwa obwongo obw'okukola sente kituufu naye we abuse the money katonda yatuwa blessing eyo y'okukola sente n'obwongo naye sente tuza abusinga kubanga this money talks buli wowa abusinga sente money will run away from you kati the fact of the matter is omuntu owavudde mu America owavudde soka project kola ekintu ekigenda okujjukirwako kola ekintu ekigenda nawe okusanyusa ng'oli oze mu America oba South Africa noga nakola nayikonto ng'ereeta amazzi ewaka ku kyalo abantu banywa amazzi gava mu nayikondo gye nakola it's beneficial naye gwe ogenda mu zino bagiza batya zino club angenois wala obligatos ezo zonna simanyi naye n'otuula n'onywesa abantu champagne ekyo tewalagera kujjukira because wabanywesezza that's water the moment wabanywesa bagenda at the back door mu toilet ne bakola kindi urinating out tewali muntu agenda kujjukira because of socialite kuba banywesezza abantu omwenge kale becomes yale kyamwaka nti tubalinze bajja end of the year kwegaba waliwo n'ababalinda kati nga bapima babaza babaliza ku bo end of the year bajja December agundi ajja ng'obulamu bwe butambulira it's not good invest where you come from use your money wisely kubanga sente ebweru sizabwerere nkweyanziza Mwami Richard kuba twogedde nnyo naye akasembayo njagala oyogereko n'abali e South Africa BannaUganda mu lulimi olwo lw'obadde oyogera mu ddakiika ng'emu baffe wetu amajita wakuti sisi betu abase e South Africa ndianitana nonke ndianibongoza ndianicela xa ulapho kwela semzansi ndicela kuwe uzijonge ndicela uzijonge uzazi ukuba ngubani wena qala ungayi ngento okuthi Uganda ayisendawo anisenayo ndawo yayo but wena ekabeleni apha kusekhaya koko kwenu apha ekabeleni ekhaya akudingwa nto akudingwa mali ekhaya kufunwa wena kufuna umuntu nguwe umama wakho akakudinga akakuthenga imali udingwa wena ndicela kuwe uzazi ndoba xa ulapho kwela South Africa kwipi province okuyo kwipi location okuyo zazi ndoba uyadingeka apha ekhaya baningi abakudingayo izabuyele ekhaya sebenzisa imali yakho ngendlela efanelekileyo suzimosha ngotshwala suzimosha ngamantombozana zimoshe ngokuba ucinga kakhulu ngokokwenu kuba Uganda loves you so much. God bless you and be blessed. Nsekutemu naye kale kasito baddo yogera ne bali gwomanyi byo baddo ne baddo gamba kimbufunzi mbadde mbategeeza nti mbagala nnyo BannaUganda bali South Africa basista baffe baganda baffe bonna ngamba gamba nti Uganda ebagala nnyo ebeetaaga wabanga bali eyo balemo obulamu bwabwe obusuula ku njaga ku mwenge bakole nga balowooza ewaka kubanga wane waka omuntu tebamugula na sente wave wamwe nga tolina condition nti wotakomawo wano na sente todda ewaka oba tolina sente bakwagala nga bakulabyeko bakwagala noba tolina 10 tubirabyeko abamu ne babazza nga tebalina ne 10 naye ate wano bafunirawo sente kati omuntu gyolowooza ajogera okufunira sente ate si gy'ozifunira kuba Katonda omukisa gwo alina we yaguteeka. Yes. Wewa oyo ye Richard nga emyaka gyonna egisinga gimaze South Africa. So twogeraganyizaamuko naye wano ku Yiga updates era nkusuubiza tujja kumuleetanga tugende mu maaso n'okwongera okumanya ebigenda mu maaso e South Africa eyo ne Uganda okutwaliza wamu tuconnecting okutwaliza wamu. So ensonga lwaki tubadde naye nkweyanziza Richard webale kujja webale kwogerako eri BannaUganda.
nebaza nnyo BannaUganda, nebaza nnyo mwenna abawuliriza abali South Africa abali mu nsi zonna abagenda okubanga mutuwuliriza. Era nawe nkwebaza nnyo. Kansubye nti relationship eno egenda kubeera from now upwards. I'm ready, I'm willing. When banga ndi busy, I'll tell you. But change sagala nti educative. If we educate our people, netubasomesa abantu they will pre-plan. Kwegaba omuntu aleme okubeera so achamukirire ku bintu byatamanyi. Bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya. Kati ffe tutambuddeko tulabye tubeere factors netutekesane mu nkola. Webale nnyo sewo. Wewa tudingane nate omulundi omulala mubeere bulungi. Mwera.